yaffe okutegera kati ye bwe yalaba Bobi Wine n'amanya nti omulyo gukoze gutya gutuuse nakola program abantu bagenda kunkakasa nti basajja nivule byenkola bibeera researched nagamba nti Bobi Wine abantu abakwetoolodde bwe yalonda ba coordinators ne mugamba nti abantu abakwetoolodde bo balaba ssente tebalaba kirigwe kyolaba vision gyolina ey'okununula eggwanga bamwegattako ku speed okutegera kyova olaba nti waliwo omuntu ng'agamba nti ndi mu NRM naye ate ndi wa people power tenkasimire okutegera ndi mu DP naye ate ndi wa people power okutegera kati abo babeera bamalaya tereza kamera gwe abo bamalaya badduka speed ne beetolola Bobi Wine okutegera bamalaya b'ebyobufuzi toyinza kugamba nti ndi mu DP ate mpagira people power toyinza gamba nti ndi mu NRM ate mpagira Bobi Wine abo bamalaya era obwamalaya malaya tanywerera mu kifo ne Christopher agaye program ye ajijjukira kwa network Christopher Bokagambye akujjukira bulungi ngokola program ye ngotobola ekintu kubanga ndi researcher ndi kafulu nalangirira ne bagamba nti abantu bagenda kwetola Bobi Wine kubanga baagala sente be positioninga bafuna obwa kansala bafuna obwa amagombolola bafuna obwa sente bwa district bayingire mu parliament naye nga tebalina mutima vision Bobi Wine gyalina tebagirina bo baagala sente mwabo mwe muli abaganda baffe ba Ronald Mayinja okutegera toyinza kuddira abantu basulanjala envunza zibaluma berika kutiya balya kimu tebasobola kuwera abaana amalwaliro tegali mu ddagala nko muvule enkusalamu ekirimikalo manyi ngoberera nnyo bana abantu abatugoberera akubuza ate people power kibiina bogamba nti Bobi anasikulimenga nati no wa people power no so people power si kibiina kya buli muntu biche bikivuddemu Kemolini yabuziza biche bikivuddemu okutegera bakiri mululu nende twakamuntu yambo no watu bagalawo nnyo bambi tubegayiridde tuyambe nnyo wana consultant wabaso mesagala kintu kimusazamu sagala muntu misinga kigambo na kimu okutegera kati mwe mwabaniriza aba people power nga mugamba nti kibina kyaki ky'abantu bonna ne mutamanya nti mwaniriza bakiri mululu okutegera bakiri mulunze benjogerako sogera ku kibiina people power sogera ku bibiina byabwe gye baava ne bakiri mululu ne ekintu ne bakyambala nga bo balabye okulya kati tinkasimire ne bamulonda n'okumulonda okumufuula regional coordinator okegera ow'ebunyolo imagine n'alyoka agenda ku mukutu ogumu wano mu Uganda ku TV erabibwa abantu n'agamba nti siyinza kuva mu kibiina ekya NRM emasi party nengenda mu people power ekitali kibiina just activists so imagine kati abo mwakuŋŋaanya mugamba mu people power yabonna ne muleeta emiyayu emisege empisi otegera envulubanyiza ennyama otegera kati bata babugiriza batika simiri bagina kubogereza moshi wakubuliza moshi agambye kati Bobi Wine yagala abere yekka yandibadde abamuli okumpi nga batuwuliriza ffe twamugamba ekibiina kya people power ky'abantu ba bulijjo abanaku n'aleeta abali mu byobufuzi emisege egyagala ssente awo njagala mwawule era tujja kumaliriza ngamba sinze mulinde 221 mujja kutege akalunga kawedde 221 mugenda kutegeera abaali baagala Bobi Wine okununula eggwanga n'abaali baagala Bobi Wine okukusa embuto zaabwe kati abantu ababulijjo okigera bano bakaddeyideyi bantunda byangwe bantunda ndagala nyanya mu katale ab'emboga be bananyini people power okigera kakati ensobi yakolebwa ne mulowooza nti abantu bonna abakibuukira baali baagala enkyukakyuka bali bagala platform mu 7 wanabalabira kyovudde olabanga Mayinja ali ebigambo bye okutegera n'atandika kakati peace for all for peace okutegera mbu atukakanya emitima otukakanya emitima nga gwolya walidde okutegera bwe tukwata obuyinza bwana abasajja tujja kubakwata tetwagala kamanyira ako mukwate president okutegera mukwate black book muwandika abantu abo okutusiwanya kuno okutumanyira mbu peace mirembe otukakanye gwe omaze okuvuluba n'amasavu g'embizi ne bia mukamwako okutegera odira abantu abasula enjala tebalina kyakwebikka tebalina school fees z'abaana mu malwaliro teri ddagala endwadde zigenda kutta abantu okutegera nga ogamba mumukakane peace for emirembe egya bonna mirembe okutegera bagenze w'omukulu abasisinkanye ne hoodwinking egwakiise
okutegera neunyiza n'oluzungu olujja olujja olungi bwe so naddayo okusoma ndi ku Uganda Management Institute ni mukola CIM masters degree mukwate black book muwandikemu amannya g'abantu bano bonna abatu hoodwinking mu kigambo ekyangu okuwuddisa okutegera ekintu ekya bbulu n'olimba mbu kya green okutegera okuwuddisa abantu so kakati yagenda n'asisinkana kikofiira okutegera ne bakola ddiiru yaabwe okutegera ate n'amawulire ge tufuna banne n'abayita namu n'okubawa teyabawa Tugume Julius agaye kiyite peace for moral for peace Tugume Julius agaye wabokiyita Tugume Julius webale kubaako olaba omululu gw'Abannayuganda ne banne bennyini abaaluka ekintu n'akibabbako okutegera n'okubawa nabo teyabawa bakaaba okutegera ne bakusaasira abaamusemba nabo kitegera tyakola ki Tegeza Mayanja yeefulira okuva ku bantu bonna paka wadi atali mu kwefuula abakimulukira omulimu gwo gw'omuto kwefuula bwe kibanga kyali kikya genuinely lwaki ate kusaasira ayimirira awantu awamu ku platform emu n'akirangirira nti kintu kya NRM bwe kibanga kyali kyamayinja okutegera NRM yebifumbafumba ekakanya abantu bali bategese ekintu kyabwe nga kyakubeerawo ng'okulonda kuwedde bakakanya emitima gy'abantu bayasinika wiisi babalunywa okutegera bakakanya emitima gy'abantu abali babekyanze olw'ebitabasanyusiza mu kalulu kati ono n'abeesooka n'akirangirira nga n'akalulu tekanaba nakola ki kubeerawo n'afuna kyafunye okutegera kati emmotoka zimpa enkoni okutegera byagamba nga mbw ebintu bizzeemu okutegera ye kennyini yabikomezaawo okiraba abaganda kyebaga nti nannyini kiggwa yakikola ki yakiweebula naye abaganda tetwejjaamu omululu gwaffe enkwe obutayagaliza okutegera bituganye okutuuka mu bukulembeze ako mukasalemu mukatereke okutegera ekituganya abaganda okutuuka mu bukulembeze kati ono mwana Bobi Wine mwana waffe muganda Ronald mwana w'eggomba okutegera ate muyimbi oli otya mu Bobi Wine olukwe really omulyamu oti olukwe okutegera njagala mukivumirire mukwate black book muwandika abantu bana kaseera kajja kutuuka Museveni tekyatukala kati emyaka gisukka 10 emirala okutegera Katonda nga bwali omulamu tujja kuyingira mbuyingiza bano batinka simire nze nabalagula wano nakola programs zinenzikola nembaga nti abantu beetolodde Bobi Wine baagala kulya okutegera kati oyo bamukubye akaama tinka simire okutegera Bobi Wine musajja muganda gwali musajja weeno twogera olulimi lumu jangu tukutwalibwa president oba olina kyogamba president kati agenda bakkakanya bonna bwe balonda nakola programu nenkuba regional coordinators konze Bobi Wine abantu abasinga bolonze nga tubamanyi balina rekodi mbi okutegera naye Katonda njagala ne mumpemula ne munvuma bibyo okutegera so Ronald Mayinja kiwatukoze okutegera abaganda bakikola bali amusekabaka Edward Mutesa olukwe oli muzzukulu w'abaganda abali benkwe tetukwe ba research aba historian tetukwewunyiza okutegera naye mu byafaayo ogenze ku record enkyamu ogenze mu black book eyaffe abagala ensi eno okukyuka tetugenda kwerabira ate bwe tuteekawo akakiiko okukwata abo bonna ababuzaabuzanga ensi nga bali mu lumene mu luzise tujja kumukwata oyo musajja okutegera tetuyinza kumusonyiwa ffe abagala ensi yaffe abagala Uganda kati Bobi Wine kimuyigirize eno message kategendawo Bobi Wine ayige abantu bangi abagendewa Besigye ne bamweteekako bwe bati nga Besigye bw'abazizza omusango polisi bwe mukwata bo baagala bo be babeera bakwatibwa mu kifo kya Besigye ne bamala okutuuka mu palamenti Besigye bamukozesanga toilet paper ne bava ku Besigye ne babuukira Mbabazi TDA ne baganda okutegera abaganda bebavunulanga Mbabazi DP yabukira okutegera abaganda gomanyi yavunulanga Mbabazi ngayogera Luzungu eyamuvunulanga yalinga musajja muganda wawana okutegera musajja muganda memba wa parliament omusajja omuganda akati nga yavunula Mbabazi ndoza na sente nezitabeerayo bulungi nnyo nga bamulaba tavaako sente talina yalino za kibazizza nti tajja kuteekamu nnyo akimanyi Museveni talina gy'alaga tegera akati Bobi Wine azze bonna badduse mu bibiina byabwe baziwa Bobi Wine Bobi Wine tayinza kuzimba ggwanga tayinza kutuukiriza vision ye tayinza kwambaza abantu ngule tayinza kutwetika kututusa mu nsi nsuubize nga yeetooloddwa abantu bano otegera abaagala sente bakiri mululu abeyagaliza bokka kakati DJ niyo wakubuuliza kati basajja mivule tukoze tutya okwegobako abantu ng'aba bannanfuusi nga Mayinja gundi kubanga kati baagala obawe problem na solution abakoze erinnya abatiikiridde okutegera mubategere bonna abantu ba Museveni
Joel Ssenyonyi takolerangako Museveni abadde talina linnya abo bananyini people power. That's the message I'm preaching now. Otegera bajjo toberangako RDC toberangako wa police toberangako wa linnya nti oyimba. Otegera mwe bananyini people power. Okiraba people power edde mu bantu abatalina mannya. Bobi Wine jana akoma okwagala okwesembereza abantu abamaze okukola amanya bagenda mukozesa bukozesa nga toilet paper batuke ku bye beetaaga. Kati obanga Bobi Wine kati ndagula Bobi Wine ng'akyaza abantu 10 buli week alinda akaluka gwe ajja kukyaza abantu 4 buli week lwalitegera abaganda bawana Musa kintu agala kitwegata ku people power mu people power andi kakati nze buli muntu yenna ayagala enseno okukyuka nze ndi wuwe bwobanga oli genuine oyagala enseno okukyuka nze ndi wuwo kubanga Bobi Wine si ekaya agenda okukyusa eggwanga lino waliwo n'abantu abala abalungi abatana bakuvaayo abalaba emivuyo gino egyetolodde Bobi Wine basooka basirika ffe tubalina gye balinga baga nti ini ate oyo nga muyaye nnyo oyo nga ate mubbi nnyo oyo nga ate mufere nnyo oyo nga ate ayagala nnyo sente nga babalaba babetolodde otegera kati nze waliwo abampita nisobola nagendayo Joel Ssenyonyi wampita ngenda otegera mwana muto ali clean eyo yenanyini people power otegera Tinkasimire wa myaka 8 akola kine Bobi Wine waliwo agayo Tinkasimire ovuma wabwe tanagamba konti avudde mu people power kati kankubulire oyo yetaaga nze musomese muyambeko akali bakendo bakalabira ku mukonda enkula yaagwo okutegera ebigambo ebimuvaamu takyasobola kuddamu kugasa people power yalangiridde yekennyini sinze ndimuteeka mu kamwa n'agamba siyinza kuva mu kibiina eky'abantu abangi ekiri mu buyinza nengenda mu emia pressure group people power yagise pressure group kati yagenda bagasizaawa otegera agenda bagasizaawa okugula okumu kuli eri okugula okumu kuli eno kati kyagenda okukola kyekyambabazi kyeyabakola nze na era nabakuba abaganda bonna bagenda wambabazi mbabazi kakati abamu bateeka okugula ewambabazi okumu ne kusigala mu DP mbabazi yagasaaki yabagasizaawa kati mbabazi ali luddawa so mulengere ebintu nga mulina vision mubutekeko galubindi ezirengerera wala talina kyagenda kutugasa nga mbabazi naye byakola bwatyo nga Tinkasimire yagamba mbu nze sivanga mu NRM yalemeramu ebyaddirira biki akyali waabwe otegera mbabazi kati akyasobola okwegata ku DP wadde batta omukago Tinkasimire bw'ogamba nti NRM mbi otegera wenna wholeheartedly vaayo jangu mu people power n'akalwa okanonyeze mu people power toyinza kumatiza abantu ffe abategera ab'obwongo bakakensa n'otuga yagambye n'okugamba kati nowulira bannange era oyo mwewunyiza abuuza ekyo Tinkasimire yagambye nze yasoma ebyobufuzi political science nenfuna degree ey'okubiri emakerere mu political science nkola yakusatu sinza kubeera muka bakayise bakatya pressure group yakayise sinza kubeera muka pressure group nemba mu kibiina ekiri registered oyo kati agenda tugasa bwe yasaza ddiro najja ewa Bobi Wine eri kati bamuyise bamwetaaga era agenda mu ssente bagenda kumugula aveyo Bobi Wine bamukozesa nga kufuna bufunyi ssente otegera so nze njagala kuyamba eggwanga lino ekibiina kidde mu bantu nga boolaba Joel abakulu tubeetaaga naye tutekeko abasengejjebwa waliwo abakulu abatana bakuweerezaako na Museveni otegera waliwo abantu abasobola okubeera abali tested nga bagezeseddwa otegera amisa Uganda wakubuuza kati Bobi Wine yesonyiwa abantu abalina amanya anti bebasinza okumuyiwa mbuliraayo abantu ddala abali mu kiti kyammwe abali mu kiti kyaba Joel abamuyiye okutegera naddala abakozeeko ne Mwami Museveni alina kubeegendereza abakozeeko ne Mwami Museveni alina kubeegendereza kubanga mukama waabwe Museveni essaawa yonna abatega akanyebwa n'abayita netuswala otegera netuswala essaawa yonna abatega akanyebwa n'abayita so tetujja kugera kuswala kusinga kaawo omuntu n'ogenda ku TV ng'obadde okuba Museveni gwe kennyini oyo Tinkasimire oyambala nkofiira zaffe ne tayo siba zaffe za red n'otuswaza bwoti
ka pressure group nalube gavayo taga naye abantu lwaki bava mu people power mutubavuma mumuvuma naye mukole nga Museveni mugatta abantu ababina abalunzi ekyalaba fe tetugaana batwegattako naye tuvumirira abatukozesa nga toilet paper tetusobola butakyogerako tetuyinza butakyogerako otegera abatwegattako bonna bakole batya bajje naye bajje nga balina omutima ogwagala okukyusa ensi si kulya buli eyo point yange of argument abantu tubeetaaga bajje nga baagala kukyusa nsi otegera naye kati ffe ng'abaganda ziri muganda tuswadde nnyo otegera abaganda ffe tukola ebintu ebyo ebiri cheap ebyobunyeebwa ku kamasu lwaki ffe abaganda otegera kyannaku twandibadde tugamba nti tufunye omukisa ku luno otegera twekambe agali awamu ge galuma ennyama otegera naffe tugendeko mu buyinza kambabuuza abatulaba lwaki abaganda temwagala bukulembeze Amini yakoma mu P4 n'alwana okulaba ng'ekintu akikwatamu ffe abaganda balina aba degree ba professor lwaki tetwagala bukulembeze titookera lutwa wa P2B bajja omuzuukuke amawanga amalala galwanira obukulembeze otegera obote tiyalina na degree ku mutwe otegera tiyalina degree ku mutwe n'abeera mu kibiina n'akinywerereramu n'atetenkanya UPC paka byakwata obukulembeze abazungu ekintu tebakimuteera n'afuuka prime minister yasooka otegera n'alwanyisa kabaka waffe n'amugja mu lubiri otegera n'oba president n'agweddiza ffe abaganda lwaki tetugamba nti naffe tukoleyo ekintu ekiraga nti twagala okugendako mu ntebe awe wannuma omusajja omulaŋŋo omukyoli titookera olutwa owa P2 n'alaba opportunity akakisanga kazze n'alivula obote otegera yalaba obote ng'amaanyi gamuwedde Museveni amaanyi gamuwedde mbabulira muzima Museveni amaanyi gamuwedde abaganda ffe abali wano mu central ffe tulina okuyamba ensi Uganda yonna ffe tulina okugitaasa era abakyoli batutunuulidde abalugwala batutunuulidde abatese batutunuulidde bagamba nti abaganda bali kuki ffe tuli ku ntabire wano ku kyoto laba vulugo gwe tukola ffe atuluma otegera nandyagadde kati kankamalirize ekyo nga kivaako kankamalirize nakano Professor Mamudani musajja obuzaalirano waabwe muyindi nga bamuyita ku Hotel Africana kabaka wa Buganda Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi atudde Katikkiro ali wali bakoze tabamiruka wa Baganda ku Africana omusajja Professor Mamudani musajja muyindi yagamba bwati yagamba nti bino ebyenkuŋŋaana zino enkiiko zimukola mu biveemu obudde bwatuuka dda Abaganda mubeere nga mwemufuga eggwanga lino bino ebyenkiiko mu biveemu eyo levo mwagivaako dda mulubirire kwata bukulembeze twaswalirawo singa bannamawulire waliwo atugende Uganda si y'Abaganda bamuyita Nsemerwe Balonos lwakwalina olulimi lwakozeseza olubi sijja lusoma anti kankubulire kati olinayo eddembe lye naye gwe olaba nti bw'obanga tosobola kwagala buvoobwo nga gwe teweeyagaliza ne mugenda ne notion eyo Museveni gy'alimba abantu mbw abalowooleza mu mawanga okutegeera abalowooleza mu mawanga akati mwe abatalowooleza mu mawanga mutubuulire kiki ekitekesa DPC omunankole Arua lwaki oteka DPC omunankole eggulu lwaki oteka DPC omunankole ebusoga lwaki oteka DPC omunankole eteeso teriyo baasoma basobola kukola bwa DPC okutegeera kiki ekikuddisa ebitongole byonna ebyo byokwerinda okutegera kati kankubulire CMI erimwani kandiho iso Abitex akutumidde agambye programu nungi nnyo akamessage ngalabye mukulu wa Abitex kooli nnyo kakati njagala ombulire nti president afuga eggwanga ava manga noddira minister of security yetumwine ava manga ow'ebyokwerinda noddira akulira amaje Muhoozi ava manga okutegera noddira akulira CMI kandiho ava manga noddira akulira iso kako kaka ava manga okutegera noddira inspector general wa police n'omuzizika Sabiti ava manga kati director wa traffic Uganda yona Kasima ava manga Kasima byabadde ava mu bukulembeze yakwasiza Mugisha
otegera tewali mulala ina asobola akulira kitongole ekiramuzi but katulebe ava manga otegera kati bwabatawoleza mawanga musirwazani namulide nga Museveni ayogera mu lukungana lwa NRM ngagamba abalowoleza mawanga atenga byakolera ddala banka enkulu ebitongole byonna ebiri mu sente otegera ajikulira Kasaiza wa Minister of Finance obyensimbi ava waabwe Permanent Secretary Kisi Mahakanizi ava waabwe otegera banka enkulu tumusime mutebire ava waabwe otegera akati ani gwate gwalimba limbambu okulowoleza mawanga kibi era bwe mbanga seyagaliza mbera keti kyamu ku mutwe otegera njagala obukulembeze obukyukakyuka omuteesa afugeko omugiswa afugeko omulugwala afugeko batufugako dda ku mulembe gwa Amini otegera omunyola afugeko omuganda afugeko what's wrong with that batutiisa bwetwogerako mutwogera mawanga ate nga kyekiriwo ebitongole byonna ebitongole byonna ebinene birimu ssente byonna byabwe okiraba bwetwogerako mbwayololeza mawanga ndi musajja muganda si kyansonyi Katonda yakola nsobe kutonda nga ndi muganda njagala tukwateko obuyinza naffe tuterereze eggwanga lino abantu bonna okutegera so sijja tujja kuŋŋamba mbu kubanga ate bwe mbanga menya mayinja nze omuganda ze ndiko kumunenya waliwo agambye olowooza future y'amayinja eryeti era olowooza lwaki kabadde kimayinja kayera azannya nga alowooza abantu bategeera oba nga alowooza tebasobola kutegeera mission ye mumenyeremenyeremu ebisera by'omu maaso eby'amayinja nekyeyali alowooza olagule nga bw'oli profesa nabbi ekiyinza otuuka ku mayinja kakati abantu bategeera mayinja akimanyi nti abantu baali bategeera naye akimanyi tewali temusunguwala temunyiiga kyekyoka bwana abantu bano tebanyiiga akimanyi senga yali twali society enkambwe ebyobusiru bingi ebitukoleddwako byandibadde tebitukolwako otegera naye bakimanyi wano osobola okukola owa poliisi nakkuba oluyi n'ofuna ebbaluwa okuva ewa inspector general wa poliisi akuwadde olukusa otegeka ekivvulu ate owaka police post kali akejinja akendeeba n'akugamba nti nze nkugaanyi abantu tetunyiiga otegera ebitukoleddwako mayinja akimanyi nti ate banankola ki naye ebyafaayo bigenda kumulamula kigenze mu byafaayo history mu bitabo by'ebyafaayo nti ono n'abaana be n'abazzukulu kiri bawandiikibwako nti jjajjaabwe yalya mu nsi ye olukwe okutegera tosobola kuyimba tuli ku bunkenke ani agula ensi tugitunda n'obeera ate gwe ennamba emu mu kugikola ki mu kugitunda okutegera era yagamba nti ani agula ensi kuba tugitunda naye atuwaamu ezaawamu abuze nali simanyi nti ye kenyini yanoonya amuwa ekitole bamuwadde ezaawamu tegeeza mayinja naye yali nabbi mu ngeri ye kubanga obunkenke yabuyimba ddako yali nabbi mu ngeri ye mayinja tegeeza kati ye yafunye amuweza awamu bizeemu ebintu bizeemu security yagamba security embi ebyatwala muzeeyi mwalimu emmundu mwalimu okukitta abantu lwezekita abantu kyaweddewo engeri gye yasasiddwa ebyafaayo bijja kumulamula tetumanyi abaliddawo bwe bali mutunuulira naye toyinza kumanya kati ako kali sensitive saagala kukimeguzawo Aisha bintu Salimu agambye musajja gw'otegeera nnyo era akukkiririzaamu nnyo saagala ndagule ekintu kimutuukeko bagaye nti nze nakireeta naye ebyafaayo byo tebivaawo tebisanguka Misa muvule kankubuuzeemu gwe tugamba tulume tuboggole kati ku mbeera eriwo lumba luma boggola concept etuyambire okulaba nga tujja okutujja mu maziga gano ge tulimu nekunyola omutima webale nnyo ekibuuzo ekyo kakati olaba abantu balonda Bobi Wine mu bitundu ebyenjawulo bamuyambeko okutuusa message ya people power abantu bonna bakwebaza manyi message nyingi zisagazi bagaliwe bali nnyo amagezi goyina abantu abalondebwa njagala bana Uganda muwulire kino nti yona gye muli gye mutulabira yona gye muva abantu abalondebwa okuyamba okubuulira enjiri ya people power be balina okuteekamu endowooza eyo eya lumbaluma mu bantu abali mu bitundu byabwe naye maama olwabalonda njagala mumbuulire kiki ekikolebwayo kiki ekiri mu regions abantu si bakozi eyo concept yali nnungi nnyo otegera senga etandise okuteekebwa mu mitima gy'abantu okwagala ensi yaabwe ate n'okugirwanirira okugifiiririra okutegera
abantu bakikomyawo ne bakyagala ne bakisanyukira ne kitrendinga otegera ne kikomaawo ba regional coordinators njiri kije babulira kati gwe andaba kakati njagala ombulira awoli emukono njiri ki ya people power ba coordinator eruddawo gye babulira jimbulire gwe munafe kati andaba kati olimpiji ba coordinator gwe balonda empiji oba wa Greater Masaka mutubulire kiche kiriyo kiki batudde butuzi batumira Kyagulanyi yekka otegera batunde Kyagulanyi alwane yekka afafagane n'omusajja yekka tasobola eyo concept ya luma yetaga regional abalondebwa okubunyisa enjiri ya people power mu bitundu ebyenjawulo ngo babalonda bandi badenga batandise omulimu gwabwe otegera okuzzaamu abantu amaanyi okubamalamu okutya okubateekamu essuubi nti wadde Mayinje yalidde ssente Mayinje yafunye emmotoka ennene Mayinje yakutta obukadde bwa ssente Mayinje Ronald Mayinje yatuliddemu olukwe temuggwamu ssuubi otegera abasajja bali 12 abaali bawerekera Yesu abayigirizwa be Yuda bw'amala okuva ku mugendo 11 baasigala eyo enjiri gye tusuubira ba coordinator okutugumya okutuzzaamu amaanyi nga tunabakundeeta ku live gundi eno coverage gyokola mukulu bajjo twandibadde nga ba regional gundi coordinators baatuuzizza ddaki press reviews press conferences nga baatuuzizza dda abantu ne babuulira enjiri ey'okuzzaamu abantu amaanyi okuba encouraging faith babere n'essuubi nti ebintu bisoboka bonna basirise okutegera teri anyega concept yali nungi nti abantu babakambuwala okutegera nembwa tuzitraininga nakugamba embwa tuzitraininga kati ani atutraininga ba regional coordinators gwe mulimu gwabwe bandi bade batutraininga kakati oba balonda abantu batamanyi buvunaanyizibwa bwabwe mulio bali ku mulio oba twandisose kusooka kubasomesa okutegera ne twabula nti coordinator inakola kino nakino kuba bayinza okuba tamanyi lolozo bwa kati webale nnyo abalondebwa bamanyi kye balina okukola bayinza okuba nga balonda abantu abatamanyi kyakukola nga coordinator tamanyi kyakola okigira so abalondebwa beba basaanidde n'okutuusa kakati omanye emyezi itubuza tugende mu kalulu wansi tewali njiri yonna Bobi Wine nga talina kyayogedde teri kikolebwa ekyo kinnuma okigira abo basajja bonna nga abakyagwe bonna agobe bugobi simanyira Joel Senyonyi kyakola enjiri wansi teriyo ensi yonna erindiridde Bobi Wine oba talina kyayogedde teri kikolebwa teri kiwulirwa bali ludda ba coordinator be mwalonda bakola ki okutegera bateeka okubunyisa obuvumu essuubi okuzzamu abantu amaanyi okubabuulira kyetudda way forward kino kikozewo ekiti naye tuzzaawo kiki kino kibaddewo ekiti tugenda kukola tutya ng'abantu babateekateeka ekintu kigenda okugira nga kigenda kukola kyakadde ozanya n'okuzanya kadde busewo naye lwaki temwagala nze ndabe Bobi Wine bannange lwaki temwagala Bobi Wine mulabe bano abantu bebafu bano kati bano walina enjawulo kine NRM bakodineta batupo power bonna bebafu fe ku byalo gye tusiba teri njiri yonna gye tulaba teri bantu batutuukirira omusajja omu Yesu n'agenda ng'abulira enjiri nyumba ku nyumba ddowa tuddowa kati miliyoni ne miliyoni obumbi n'obumbi abantu bawanika emikono ne bayimba aleluya osaana Yesu kabaka ne balonda buli kitundu eriyo region coordinator buli kitundu waliyo coordinator eggulu waliyo eteso waliyo ebugembe waliyo empiji waliyo enangabo waliyo tewali betulabako fena tulinde Bobi Wine kyanayogera Bobi Wine omuntu omu akyusa ate eggwanga so bamuliddemu olukwe ate nga mbayo kenjogera ku mukulu muvule oli mutuufu kano njagala munkwate bulungi tereza kamera mu abantu abamala obudde nga mulebetawo nale Bobi Wine nga mutambula naye mufu kyogenda okukolera abantu bangi nnyo abalina Bobi Wine abagenda okugwa kuba Bobi Wine abagamba nze abantu be bankola Bobi Wine si yakola abantu kati mu budde obusinga mumalira kuba Bobi Wine lugambo kumubuzaabuza kugera ku bantu obudde obumala nga mukuwa Bobi Wine olugambo obudde bumala nga mwogera ku bantu mugende ku ground mukolera abantu kubanga lino eggwanga okulikyusa ly'abantu tisaazo baje bwekera neva ku mulamwa oba abitekisi oba basajja mivule oba Bobi Wine struggle ya mwesigala egenda maaso mwejjeemu ebintu by'okuba bategeti waaka nze abantu abali ku Bobi Wine bonambala abemupi bagala bwa kansala beekuba ebikono bamukaayanira Bobi Wine is not a business Bobi Wine si kya busuubuzi Bobi Wine amanyike gali mu bantu bwegenda okole structures ku district
kukyalo kova kumuluka gova Bobi Wine njera mu convincing yajja atakongeremu amaanyi nata abasinga bagala Bobi Wine agenda bakolera ground ekitali kituufu mwamwe namwe nabali kusaidia Bobi Wine abali ku lusegera Bobi Wine mu muveeko mugende mukole structures ezigenda okuyamba Bobi Wine okufuka president obude balina mu lugambo balumanya propaganda balumanya mu kulwayisa abantu mutasabira Bobi Wine is a national property Bobi Wine is tabomufula business kubanga mwagala okufuna yako bwa kansala mwagala ofunira ko bwe MP mwagala ofunira ko bwe RC5 mwagala ofunira ko bwa mayor mumuyambe bwanafuka president zenana kirozo kigamu abakali no bufofo obutono bwa bakansala mwabasingo tola propaganda sasa zino muyambe Bobi Wine ngenda ku kyalo kyova kansala mugenda mukole levels ku district tulinayo kansala bafuwa people power kunga bulungi abantu chairman ero si twa kunga bulungi abantu chairman ero si one waffe chairman wero si 5 waffe tigwabude bamala ngo olebeta Bobi Wine okubera ngo yogerera bamivule ebintu bokola ki ganda kugulana kwa Bobi Wine tajja kujja oweni ale Bobi Wine ajja kuwagira oweni ali mwaina abantu kubakiriza mu kusinga gwamuli ku lusegere kubanga point ya Bobi Wine mukulembeze w'abantu bonna si mukulembeze okwanga omuwamaza okunywa genda okole okunga abantu tukuma akalulu tulete Bobi Wine mu buyinza nga president okusinga okumulebeeta n'okumuwanga ebigambo ebifu kyekirozo kya kumwe abalebeta Bobi Wine kubanga mwagala obufu w'abakansala mwagala obufu w'MP nenga temina kye mukoze ku ground tuli mukwerimba omusajja gwe tuvuganya ine mundu ye nanyini wa electoral commission ye nanyini wa Bank of Uganda ye nanyini wa media katujja muwangula nga tuli mukwesudia bwesudia ku Facebook nga tuli mukuvuma banaffe tuli mukwekubaza chemicals tali mu makulu tujja kwangula Museveni nga tuna strong ground waka tujja kwangula Museveni nga tuli wamu tujja kwangula Museveni nga kigenda kyaffe kimuntu kukwata kyagulanya agende mu ntebe nekati abamu nyizizo kubandi naye mivule ngambala bwa kanso bambala genda kulya sente za Museveni kubanga za abantu benda abali ku Bobi Wine tebamubulya kituufu tebala za nabitex tuli banjawulo faba mubulya point black ngabo eri tunga ati president wano okoze bubi wanokola kino na kino naye kakati abantu abasinga bali mukubala bufo bwabwe ate bamujubisa nnyo juka abakulembeze balina weakness nti walabo omuntu nga amujubisa nnyo loza imutuufu kati bwasanga omuntu ali ku kalaze entuufu nga bajjo bamivule oba bitex agamba katonda tanjagala nenga ate Bobi Wine tayina mukujubisa kwa mujubisa tayina kyafunamu nga tokoze ground mukujubisa Bobi Wine president go single oli w'amaanyi tekina kye kimwongera kugenda mu state house ekyongera Bobi Wine mugenda mu state house ngokoze strong ground waka ngoterezeze kitundu jova ngoterezeze omukuluka gova ngoterezeze ekyalo jova towetaga Bobi Wine okwagala okusavinga abantu towetaga kuba mukwano gwa Bobi Wine abantu okukirizamu wabula wetaga kukola bintu bibagana kubera kusaidia abantu nakumanya miki ebiruma abantu nze bwente wendoza basija mifule wale abantu babiri agala okuwaba tulaba nti mwami Museveni nga ali mu nsiko okitegera ebiseera ebisinga yabeeranga bweru tiyoberanga mu nsiko nnyo ng'akuba amasasi bw'obuuza Museveni amasasi ge yakuba abaliyo mu nsiko bayinza abamu nga tebajjukira nti lyakubine ku ssasi okutegera mubuuze Dr. Besigye ababuulire naye wadde ng'ali bweru alina byatetenkanya eno abaana abaali ku ground okutegera nga babuulira enjiri gye bakozesa nga bakita siyasa okutegera nyumba ku nyumba buli gwe basanganga nga bamubuulira obubi bwa Obote nga bamubuulira obubi bwa UPC nga tebamubuulira ffe tuba tukutte obuyinza tugenda kukola kino abantu enjiri nebayingira bangi ne bayingira mu struggle ne bava mu maka gaabwe ne bawaayo abaana baabwe ne bawaayo bazzukulu baabwe ne bayamba Museveni ekino kigenda mu maaso wadde nga ye teringa taliwo ng'ali bweru okutegera akati bwe baakwata Nelson Mandela mu South Africa bamusibye emyaka 27 abantu abali mu struggle basigala batokosa abange abazungu bo mu South Africa abakabulu babatokosa paka ekintu ekyabazimbirira engoma negejja ne bakisesema okutegera akati Bobi Wine tasobola bwe banamukwata ne bamuteeka eruziro oba enaggalama wali oba waje babatwala okutegera nga olonga struggle efudde ekinyegalo bambulize olonga struggle efudde kubanga kati gwe omuntu ala program eno Bobi Wine alina okuba ebintu bina alina kuba mufu alina kuba mukomera alina kuba wanganguse oba alina kuba mulema oba alina kuba president komusajja tumutisse ekintu ekinene tukimulekedde tuli mu butalotalo tuli mukaya na olwa interest zafuze tuyina nze kati malako n'omwezi Bobi watankubira simukubira mpozi nga n'ensonga y'amaizi nsobola okumala emyezi 2 nga sikubidde Bobi era yanoonya waba ayagala because nze nkolera abantu nekolera generation yange nkolera abaana bange ne kati abantu abasinga they are working to impress Bobi Wine. Bobi Wine is one person, my friend, work to impress your life, your generation, your children, no communities jobera ne society kubanga munsi muno fenna tuli mu fe purpose tetulina kulabanga twegula tulina kulabanga tukolera je tuva nokulweka legacy ne credibility ey'obuvunanyizibwa bugwanga ate Bobi Wine abalaze ekikola buli mukolo bamuyita kukufa kulumbe enjiri naleka nga agibulidde
bwamuyita mu kanisa enjiri nalekanga agibuulidde mwe kibagana okukola bwe mutyo kiki mbate poliisi ejja tugaana woofunideko opportunity wonna oba bagenda bulungi bwansi balima kkubo abantu bategeezi obanga bagogola luzi abantu bategeezi oba waliwo okufiirwa kwa byalumbe abantu bategeezi nze abantu bempulira bokka nga boogera mpulira Bobi Wine yekka nga omusajja bamutisa akazito buli ayagala ekifo yenaatise Bobi Wine songa singa twekubiriza feka ku miriko gye tuliko buli mu kulevo gyaliko nga funa tulina omulamu gumu kusindika Kyagulanyi mu State House singa tuli buli singa nabuno obutawutawo tebuliwo singa ne Museveni tamanyi structure zaffe singa bamayinja abatya n'okugenda okugulibwa abasajja bagamba mwami Museveni nti okusobola Bobi Wine ogwo mubiri tegujja musobola ogeze nyaga amasavu ojja kwewuubawuuba ogenda oblocking emisubo ofune stroke ya bwerere n'asala n'amasavu kilo 30 kati mutudde butuuzi akaseera kabadde katuusa omusajja tinga ono omusajja yemusobola aweddemu mwe Museveni aweddemu naye omanyira obutiitiizi bwe tulina mikolo mivule katugenda kola tukina izo kyabakodde ntokola nga bakusavinga mu districts zibali mwetaaga seminars mubayite mubabulire ekyokukola beetaaga kuyitibwa wetaaga ka conference baka nnaku 2-3 okutegera mutuule mubagambe nti bane ku ground nga tetuliiko Bobi Wine yekka yaliko tasobola yekka mubayite beetaaga seminar retreat bagita retreat ya nnaku 2 mu reviewing ebikoleddwa bakoze eki mu kyaba batuma bakoze eki mukole survey mutuyitemu impact yaabwe eri felt mu bantu abantu bagiwulidde mukole mu ka review mubayite mukole ka retreat ka nnaku 2 oba 3 bonna bajje okegera mubere mukasenga awantu muganti abange kiki ekiri ku ground survey team yefe gye twasindiseeyo amune getuwagali negative kiki obuzibu buvaawa mulaba asobola okukola atasobola mumujje omutekewo omulala simple bwe mubeera mu struggle ne mamukuba amasasi ate mukola mutya mukugobagana muziika ne musigala nga mugenda mu maaso ne mwapointinga jjeno omulala kati obunafu bwaffe kyovudde olaba nti poliisi etuteereddewo n'amateeka ag'ekijega otegera egoba abantu mu bivvulu emaleka abantu eddembe lyabwe ery'okuŋŋaana emaleka abantu eddembe lyabwe ery'okweyogerera kubanga ffe kennyini tuganye okukola ebikanga ebitiisa otegera gavumenti tetutya ku ground tetuliiko otegera poliisi tetutya kyebava batukola bamayinja kyebava bagenda ne balulunkana ne bakola ebibaswaza kubanga tewaliiwo ntiisa ne poliisi tetya tetutya okegera tuteekwa okubanga ku ground kwetuli owa poliisi wasiruwalira mbwakuba omuntu oluyi awo tavaawo okegera njagala mbategeeze mu batulaba poliisi byetukola ffe tuteekwa okubigikola tereza kamera nkaddemu ako buli kintu kyonna poliisi byetukola okutusindikiriza okegera okutujooga okutuyisaamu amaaso ffe tuteekwa okubigikola kubanga ekisooka ffe bakama baabwe ffe tubasasula omusaala baliwo ku lwaffe okegera tebaliwo ku lwa miti tebaliwo ku lwa mpisi tebaliwo ku lwa byennyanja mu nnyanja baliwo ku lwaffe bye batukola ffe tuteekwa okubibakola niyo olwokuba nti tetuli kitole impact yaffe teri felt okegera tebatuwulira balabanga ffe abataliiwo ekyo kyekibulamu okegera kibulamu nnyo Aisha Bintu Salimu agato bayanga bano balyanga mulukwe ne bamugula bayambo bere kusaidia kubanga ebintu byoyogera bibazaamu essuubi bibazaamu amaanyi ate yogera bulungi mbadde nsaba kano katono nnyo kubanga obudde tunaatera okumaliriza wawulaba opposition mu maaso future opposition tugambe wawulaba ebyobufuzi bya Uganda bavuganya gavumenti mu maaso bayiteyitiremu tudduka kyannaku nnyo nti omukisa gwabadde gulabise naye era gukyali okuba tukyalinayo emyezi omululu guli gwe nakugambye ogwayingira mu byobufuzi bya Uganda gulemesezza opposition gugenda giremesa opposition bweneba ewangudde ejja kuwangulira watono songa yandibadde n'omukisa okuba knockout Museveni n'afiira ddala n'agwa ekigo n'atayimuka singa temwabaddemu mululu akakisa tubadde tukafunye ffenna okugamba nti kati harambe tudde mabega w'abasajja mivule harambe tudde mabega wa Bajjo harambe tudde mabega wa Abitex harambe tudde mabega wa Besigye naye ekyo bwe kibanga kigaanyi okegera abantu abaweereddwa omukisa ne mubeera mu parliament emyaka ebisanja 3
oyagala ate kyakuna ne tukusindika otukiikirire ebisanja 4 oyagala kudda kyakutaano ogwo mukisa tugufiiriddwa. Twandibadde tulaba kakati abaliwo baani abaliwo ne tudde emabega waabo embaki empalakitale enjasabiggu eŋŋwaŋŋuli ne tudde emabega waabo ekyo tubadde tukimaze. Naye kati ne Museveni okweyawulayawula n'okwagala busente buno bwagenda abawaawa omululu obutaagaliza omuntu oli mu parliament emyaka 3 oyagala ekisanja era kyakuna kyokogamba nti Museveni aluddewo nnyo nga naawe otekatika kwesimbawo ekisanja kyakuna. Kati abalala abazze lwaki tubawa opportunity eyo? So kirabikanga ffe abagenda okukifuuwa kituve mu ngalo ffe kennyini ng'omuntu bwafuuwa baluuni ye n'agyeyabiza kamwake ye yagyegulidde omumwa gwe gujabizza. Kino ekintu kyaffe tubeere beegendereza nnyo tukyalinawo emikisa gino emyezi egibulayo. Twandibadde nga tufuuka ekitole. Ennyumba eyayawudde tesobola kuyimirira Yesu bwe yagamba. Okweyawulayawula kubanga ebigendererwa byaffe tebyali bya kukyusa ggwanga lino abasinga obungi. Ebigendererwa byabwe byali bya kwepositioninga buli muntu okufuna waliira. Kyannaku nnyo ffe kituluma naye tubatunuulira ate abantu ba wansi babategedde. Abakulembeze balowooza abantu tebabategedde. Abakulembeze mbalabula babategedde. Okutegera mwandikakkanyeeko ku mulundi guno ne mulaba ani kati komanda ani akomandinga political environment mu Uganda ne tudde emabega w'omuntu oyo. Twandifunyemu kalitrit naffe nga abopposition ne tugamba nti abange mwe mulaba mutya lwaki tetuleeta bajjo. Otegera lwaki tetuleeta basajja mivule tudde emabega we. Okiraba nze ndabanga abeeyagaliza ennyo ekisusse nti ate tugenda kufiirwa. Banange tugenda kufiirwa. Omukisa guno gubadde guzze. Twandirabye ne tugenda oba bweru wa Kampala ne tutuula ne tugamba nti ani bannange ku luno ababeera komanda waffe. Ne tujjamu okunyooma, okweyagaliza, okweyisaamu amaaso, okuvumaŋŋana. Twandibadde omusajja tumukuba n'okawutu naye n'okawutu ejja kubeera nzibu bajjo nga buli muntu ali ku nkondo ye wali bw'ati bye mupulira buli mbuzi ku nkondo. Ekyo mbalayirira nakano mbagamba mukasalemu mukazannyanga nga 221 awedde nga buli mbuzi musaze webere ku nkondo yaayo kijja kubeera kizibu nnyo okusigukula omusajja ono n'akyemalira. Kalizo obulago enkubira ba coordinator baffe mutandika kugenda ku ground mukole kuba twetaaga Bobby ali muntu omu. Bobby tumuyambe tumugondeze omulimu ate tuyamba Bobby tuyamba bana Uganda tuli mukweyamba. Buli coordinator abatakola temutunulira ba mayinja balidde sente gwegenda okola omulimu go obeene results. Pozi njagala tuyite mu dakika 2 zokka. Mugisha muntu nawudde nga akola statement njagala kwesimbawo. Nete yakikonfirminze sagala mujja bigambo mukamwa yagambye tebali mu coalition naye ayinza okwesimbawo. Tujabule mu dakika 2-3 ekirowoozo kya Mugisha muno epoigoni yabuza. Kikwatagana kiri kyensoose. Bwalaba yatwebaza nnyo ba coordinator abakola ngo nalebo zaake nebigirwa mugende mu maaso. Omanyi kati ku social media kuno kuliko abantu abaleekaana obuleekaanyi nga bali okuleekaana ba coordinator bakola ba coordinator bannakola ba coordinator basinga bigirwa ne nalebo zaake ne Joel Ssenyonyi ne Chairman Nyanzi naye agezezaako nnyo okukola infrastructure informal sector be bantu banasofa abakyakakola omulimu gutwakola naye eggwanga ddene kati mwabaleekaana mu Facebook mba coordinator bakola ffe tetuli wano kusanyusa bantu tetuli wano kukyamuukiriza bantu ffe eggwanga litukwatako abamu taddemu ssente zaffe tufiiriddwa emirimu wafiirwa omulimu kaboozi ze sikyategeka bivulu kati batu tuli mu nsonga z'eggwanga sagala kujja kukyamuukiriza abantu ku Facebook kubanga osobola okuleekaana osobola okulimbalimba abantu tukyetaaga amaanyi mangi okulaba nga tuggusa ekintu kino nabagambye muyekala bwe tumanyira agula ssente ayina buli kimu ffe tulina kozesa maanyi abakozi nga babigirwa bazaake Bassenyonyi bo tubeebaza naye ate abatakola bangi coordinate eggwanga ddene tulina zaaluwa tulina zikoboko mwenve mu kukyamuukiriza abantu ba coordinate bakola ba coordinate batono nnyo abakola ekyabatubwa ekisikisa zaamu. Mugisha muntu mu bufunze nga tumaliriza Mugisha muntu embeera eriwo bwalabanga bagamba nti bosika ekitajja diba lya nkoko bwalabanga basika bo tebaagala kukwatagana tebaagala kukola kitole akole ki alina ekibiina yakiregisteringa alina kulangirira nti ngenda kujja kubanga ali disappointed.
okitegeera Mukisha Muntu yali willing nga mwetegefu oyo gwe mulaba Mukisha Muntu mwetegefu okukolagana n'abalabo bonna era yagamba nti oyo anaaba alondeddwa mabega yatuuzaako olukuŋŋaana lw'abannamawulire yagamba nti abaasi alondeddwa mwetegefu kudde mabega we naye bw'alaba nga buli mbuzi eri ku nkondo yaayo akola eki musajja wattu obutayiwaayo kibiina kye ayina naye kutandika kulogoza ku byakwesimbawo kubanga abala ekyokugatta si kyebaliko so njagala kwebaza mikwano gyaffe mwenna abangoberera abatulabye leero Facebook page yange Basajja Mivule official Leonardo Segirinya akola omulimu gw'amaanyi banga ne Segirinya akola nnyo Segirinya zaake ebigirwa Joel Ssenyonyi Nyanzi tugende maaso naye mutu empowering n'abalala bakole bine ebintu sibya kukyamula abantu sibintu yakojuza Facebook togera mazima togera bye mwagala kuwulira togera bintu bituufu banga tufabamu bili abiri kunte tulina kye tuzaako esubiri yafira ndi mukolabanga Bobby afuka president tudde tukole emirimu sibya kujanga no kogera mwagala kuwulira kuba mukyamukiriza abantu abamu bali mu struggle tubambanyiddwa ye Kasajja n'aleekana ne bamumanya n'alowooza nti kati afuuse w'amaanyi nefa abamu tulina zikaliyazi ze mwatusanga tukola kati Mivule ebbanga yonna lyobadde mu media government bwetakyuka ogenda kuzzaako ki kati famu twagala kola kintu kibayita change fwe tuba tuli ku kintu ekyokulwanirira change tebibaamu mukwano tebibaamu kuzibira kulimbalimba ggwanga kubanga nze bajjo ne Basajja Mivule nzija n'enkulima nti ebintu bitambula bulungi bakoneta mukola bulungi mwenna mbanne erimbe mbandidde mu nsolo kwenga mayinja olidde mu nsolo sizesobola kulya mu nsiru kwe mu Julius Mbalaba wano Julius Katongole nkulaya emisonga zonzirabye naye weetereze Julius Katongole si buli kimu nti bakigira bino ebintu si byakucamuka Julius Katongole oli muganda wange bintu byakwogera mazima si byakuwoleza de kubikkirira kintu tubibazizza nnyo ku YouTube osobola okusubscribinga Basajja Mivule Bwadden ku YouTube Basajja Mivule Bwadden Facebook likinga page yange Basajja Mivule official Mukama Katonda abankumire tubeere ku mulamwa 221 kataligirya eribiika amen mujijeko ati ino program abantu bofunye nyuzo bataddamu bafuna ati ngubulira simanyi wa stop batuwulira most of